Omulungi atugoberera ku mukutu gwaffe guno ogwa Braille Updates nyongera ate okubuuzaako yonna gy'osinzidde okutugoberera kubanga ebigambo eby'amagezi ebitulyowa emyoyo era ebituzimba omwoyo wano okusinga we tubijja n'olwaleero nno ate tukuleeteddeyo ekipya kyekintu ekisinze okubonyaabonya abantu ab'enjawulo kye tuyita omuzimbi ow'amagezi. Olwaleero nno tugenda kumanya omuzimbi ow'amagezi afaanana atya. Bw'okiteeka mu bw'omuntu, omuzimbi muntu tulabye bulijjo bazimba ebizimbe ne bigwa naye nga babizimbye baagenda ku masomero baasoma ne weebuuza kaakati ate lwaki bigudde. Naye eyo yonna tujja kutuukayo tulabe nga tukirireetinga mu nsi ey'omwoyo nga bulijjo nno n'olwaleero era omusumba Washington Ssebina Kaggwa yagenda otuyisa mu nteekateeka eno kamusaba asooka akubuuzeeko ate atutwale mu kitundu ekyo. Ssebo pasita sooka obuuze ku balabi baffe oba abagoberezi baffe ab'omukutu guno ogwa Braille Updates. Mbalamusizzaako bannaffe mwenna abagoberera omukutu guno ogwa Braille Updates. Ntera okulabikirako ne leero mpeereddwa omukisa okujja okwogera nammwe ku nsonga eno gye bagenda okutwanjulira mu ddiiro. Mukama abawa omukisa. Amiina. Awo wennyini we tugenda okutandikira nga bwe nkutegeeza nti ekigambo ekisinza okubonyaabonya abantu ye muzimbi ow'amagezi afaanana atya. Tugenda kukijja mu bw'omuntu tukiteeke mu bw'omwoyo nga bwe nkutegeeza omusumba waffe atera otuluŋŋamya ku bigambo bino eby'omwoyo n'olwaleero katuyise Ssebo pasita abantu beetaaga okumanya omuzimbi ow'amagezi afaanana atya. Nkutte ebyawandiikibwa wano byenja okukozesa naye kankive mu ngeri ey'obuntu ndyoke ndabe Mukama waffe bw'akiteeka mu by'omwoyo kubanga yakijja mu bya mubiri n'akiteeka mu by'omwoyo. Lumu yali ayogera n'abayigirizwa be naye bino byawandiikibwa byalikodingibwa mu kitabo kya Lukka essula ey'omukaaga olunyiriri olw'anamu omukaaga okutuuka ku lunyiriri olw'anamu omwenda. Wayogerera ku bigambo ebyo nti n'abalaga omuzimbi w'amagezi bw'afaanana. Mutawana nina Bayibuli ya Luzungu naye bwe nsoma tusobola okumanya. Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? Everyone who comes to me and hears my words and does them, I will show you what he is like. He is like a man building a house who dug deep and laid the foundation upon rock. And when the flood arose, the stream broke against the house, and could not shake it because it was built well. Mu Luganda aga nti lwaki mumpita mukama wammwe nga temukola bye mbalagira. Naye n'ababuulira omuntu ajja gye ndi n'awulira ebigambo byange n'abalaga gw'afaanana. Afaanana ng'omuzimbi ow'amagezi. Oba takyogedde like he is like a man building a house. Alinga omuntu eyazimba ennyumba naye n'asima wala n'atuuka ku lwazi n'assaako omusingi n'azimba ennyumba ye n'eggwa. Mukoka n'akulukuta okukuba ennyumba eyo n'atayinza na kunyinyeenyaako kubanga yazimbibwa bulungi. Bw'oba osomye mu Luganda osooka okubejjirayo bulungi. Naye kati kanve kino Yesu akireese ng'ageraageranya ku sayansi w'okuzimba. Omuzimbi ow'amagezi bulijjo asooka kukuba pulaani. Pulaani eyo n'agiyisa oba neeyisibwa ebitongole biyisa ki pulaani. N'anoonya ettaka w'agenda okugizimba weenenywerera obulungi. Bw'atuukawo n'asima n'atuuka ku wagumu kuba ettaka ery'okungulu lyangu ligonda. Naye n'asima n'atuuka ku lwazi ejjinja naga lino ggumu. Okay. N'alyoka asooka omusingi. N'omusingi baba bagussaako balina engeri gye baguzimba. Si kumala gazimba. Omusingi baguzimba n'amagezi. Basookayo ejjinja erisinga okubeera eddungi mu mayinja gonna agaleeteddwa okuzimba eririna ensonda zonna nga ntuufu. Bwe ziba bulooka nga yajjiira ddala tebateekako kikona kubanga eyo bulooka esookayo. Infacti ennaku zino ntera okulaba nga abamu bateekako n'ekisenge bulooka eyo gyoyogeddeko bagyebasawo nga ya mwenda ate bwe gufulumayo ne bagiteekako nga kya mukaaga. Kati bateekawo ejjinja libayita ekkulu eryaki ery'oku nsonda ne batandika okupima ebintu byonna nga bageraageranya ku ddyo. Tebasuula birigi, tebasuula muguwa, tebasuula levo, tebasuula ango gye bayita square. Kati omuzimbi oyo w'amagezi n'azimba omusingi bulungi n'ennyumba n'agyambusa n'agimaliriza n'agisereka n'alyoka ayingira. Kati mukoka bw'ajja, mukoka oluusi ava ku migga nga giwaguza oba enkuba ng'etonnye.
mu kitabo kya Luka kya Matayo yakyogerako nti enkuba n'etonnya, kibuyaga n'akunta, mukoka n'akulukuta, ne bikuba ennyumba eno ne bitayinza na kuginyeenyaako kuba yazimbibwa bulungi. Kati omuzimbi ow'amagezi aba ne plan, aba ne site wazimba awalungi, n'azimba bulungi omusingi ku kifo ekigumu ekinywevu, n'azimba nga yeegendeza tekinologi eno waki ow'okuzimba. Tatabula musenyu gutawera, tateekamu seminti atawera, tasula level, tabuuka square, akozesa material ennungi, ate buli kimu akikola mu kiseera kyakyo. Tayinza kutandika kusereka nnyumba nga tannaba kukola kasolya, tannaba kutuuka ku wall plate. Tayinza kussaamu madinisa nga tannaba kumaliriza nnyumba kugisereka. Tayinza kukuba plasita nga tannaba kussaamu amasannyalaze we ganaayita. Naye bino byosanga omuntu ng'azimba ate bw'amenya kati onteekawo switch, eyo si wa magezi. Kujenga na kubomoa siyo akili. Omuntu azimba ng'amenya ago tegaba ki magezi. Kikulaga ti yalina pulaani mu kusooka. Kaakati nno tukisse ku bulamu bwaffe bwaki obw'ekikristaayo. Omuzimbi ono ow'amagezi era azimba amanyi nti eriyo ebintu ebizibu ebiyinza okujja okutawaanya ennyumba ye. Kyekimuseresa ennyumba n'aserekako amabaati amagumu. Enkuba bw'etonnya ne bw'eribaamu omuzira taseresezza kaveera, kuba ayinza okubanga wansi mu musingi yavaayo bulungi, n'ebisenge n'azimba bulungi, n'enzigi n'ateekamu bulungi, naye n'aseresa kaveera. Omuzira bwe gulijja guliyuza ki ennyumba eyo. Ate ayinza okuba nga azimbye bulungi naye waliwo obubaati obukwata akasolya ne bukagatta n'ennyumba babuyita payani. Bw'aba tabutaddeemu, kibuyaga ayinza okujja n'atwala akasolya konna, enkuba n'eyingira mu nnyumba n'eyonoona byonna ebirimu. Oyo naye teyali muzimbi waki w'amagezi. Ate omulala ayinza okuba nga yazimba n'ayanguwe naye nga wansi yenyaga bino eby'omusingi ani alabayo, eyo eteri beauty no si nsonga, n'atatabula seminti mulungi. Enkuba eyinza okutonnya, kibuyaga n'akunta, ennyumba n'etegwa, naye mukoka bw'atandika okukulukuta yaasima eno wansi, kati ennyumba n'egwa nga yonooneka kuvaaki wansi. Kati omuzimbi ow'amagezi byonna byebyo abitunuulira. Azimbyewa, azimba kiki, akizimba atya, mitendera ki, atuuka ataga nti kati eno ngimaliriza nsobola okuyingizaamu ebintu byange. Enkuba ne bw'eneetonnya nze nyongera kusika bulangiti, kibuyaga ne bwafuuwa nyongera kwebaka bwebasi kubanga ennyumba ye yazimbibwa bulungi. Omuzimbi ow'amagezi aba ne detailed approach ku kintu kyagenda okuzimba. Aba ne plan, aba ne site, aba n'abazimbi abatuufu, akozesa material entuufu, buli kintu akiteeka mu kiseera ekituufu, tabuuka macco, n'alyoka azimba ennyumba ye ng'esobola okusitandinga test ez'obulamu zonna ezijja. N'obukristaayo bwe bwakula, obukristaayo bw'oba nga ggwe wamala gegatta ku ddiini ey'engeri yonna, tolina magezi, tozimbisa magezi. Obanga buli musumba yenna ayogera mu bulamu bwo, alimba n'atalimba, era tolina magezi, ennyumba ye ejja kugwa. Obanga okozesa material ezitali ku mutindo, ne bakuga nti kitoole naawe n'otola butoozi, material gy'okozesa eyo tejja kukolera. Ekiseera ekizibu nga kinajja ogenda okutoolamu bwoti nga temuli kintu, kubanga tewazimba bulungi. Then omuzimbi w'amagezi era achekinga, bagamba kitange yali civil engineer, ebimu nabiyigira ku ye, ebirala mbiyigidde ku Mukama waffe Kristo. Ne ennyumba bwe banga ezimba, omuzimbi w'amagezi buli phase gye batuukako ajja na inspecting, aleeta civil engineer na inspecting obanga bye bavuddeko bibadde bituufu, balyoke bongereko ki ebirala, tebongera ku kitateredde. Era bwe batuuka waggulu site engineer najja naga nti wano waakyamye, bakikola ng'omuzikiti gwa Gaddafi ogujjukira, baaguzimba ne gutuuka waggulu ne balaba waakyamye naga nti tulina gumenya, ne bamenya omunaala ogwo ne baguyimpaya, kwe kuggwa. Okola nga waliwo n'alabirira. Kati obulamu bw'omukristaayo buteekwa okubaako abalabirizi abali proper. Aga Jovani amako gazimbye bulungi, naye omukyalo omuyisaamu empi, ekyo kijja kulemesa. Olaba bakulabira buli kimu nga okizimbye bulungi. Bwe bakuteera ne bakugirako emikono, omuzimbi w'amagezi aba yeekakasa nti ennyumba eyo ne bw'onooteekamu furniture ow'obukadde n'obukadde bw'essente tebigenda kwononeka. Naye omusiru atakula butakozi ku musenyu n'akubirira, era mu nnaku bbiri aba akoze eki? Ze ennyumba z'owulira mu Uganda wano ezigwa, abazimbi abo si ba magezi.
omulungi omugoberezi waffe owa Braille updates nkakasanga omuzimbi ow'amagezi omutegedde bulungi nnyo tukijje mu byaffe ebyensi ne tukitwala mu bw'omwoyo n'olwekyo gwe ayina amatu wulira ate otegeere omusumba Ssebina nga bwagambye ensonga eyo ndowooza kati otegedde tomala geegattagatta ku bibiina by'abagoberezi tomala gatwala buli kigambo kye bakugamba mukama kubanga ne mbyawandiikibwa mwekiri si buli amuyita ti mukama n'olwekyo ebigambo ebyo by'omukulu ono nkakasanga byamagezi nnyo era bw'onoobitambulirako ogenda kubeera muwanguzi ekiseera kyonna. Tubeebaza nnyo okutogoberera ku mukutu guno Braille updates tugenda kubanga twongera okubateerako ate ensonga endala mwongere okubeera nga mutambula nga mulungammiziddwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.